kati onkulisa ki mukwano munange n'obulamu nsobola okukuyisa mukwano bameka abafudde bangi yoga ng'okyali mulamu bangi teri ayoga nga mufu alhamdulillah ndi mukyala mufumbo naye oli muvubuka mulungi yes olabika bulungi amina ngezeemu wamma n'okugejja ogeze namu bangamba nfunye ettama ofunye ettama manyi si mbubi ogezeemu ne bafaani bakiŋŋamba Kituufu. mikwano gyange gikiŋŋamba kituufu naye eri agayitayita mu nkuubo mbu kiki oli waliwo agayitayita mu nkuubo no just nkyogeddeko bwe ngamba nti olabika bulungi olenza ogamba nti yegumye musajja w'abantu era bagenda kutandikako Nyondo amazima googerwako naye kibuzo kyange okiva we wano oba okwewunya kwange lwaki toli mufumbo oba lwaki tulaga ku girlfriend atese tulabako tugamba mbu nakola ki kubaga olaba abalala tulaba abantu baabwe nogate gundi nti kyalawo gundi nti oli girlfriend naye gwe kati bango limu embeera ekibeera nowe kyemmanyi kiri kimu nkola bulungi sisitimu yange ekola bulungi omusayi gutambula ekyo kyekisooka okitegeera ekyokubiri omu lwaki ababuzaabuza nti bonna balaga abantu baabwe ng'oyo omu gw'olaba oyo kale ababiri boolaba kyogamba tuli babiri fekka tuli bataano fekka abasajja abakola byenkola tuli babiri oba tuli bataano bonna omanya abantu baabwe no it is by choice tebakulimba it is by choice amwe bagamba munda bagira mu kutu baba bali ku damage olulu wama my damage bera kakkanira woli yes damage jeri and by the way kankubuleko kino ekintu nti newe ba damage ye damage otegeeza ki munange si kigambo kyange si kigambo kyange nange mpya kuli oyo nagamba ati damage tekawo microphone bakuwulire ekigambo kino si kigambo kyange nange mpya kiwulire oyo nagamba ati oli munange nti ayina damage ndoza maybe omukyala atuukiridde nange simanyi kuba naffe sifa bakoze ki abatuukiridde buli muntu ayina kyayagala ate mu bulamu olwananga nnyo obutatambulira ku interests z'abantu zaani ezizo tokkirizanga mbeera yansi kuvuga zaani gwe okugivuga okitegedde tobeeranga ku pressure ey'ekintu kyonna kyonna ekitannajja mu kifaananyi ku byoliko konyenye nga kedo kaba kuyite eyadiba kaba kuyite buli kika kyalinnya lyonna gwe azirongazi ng'omanyi nti kyoliko kyekituufu please sigala muleeniyo okitegeera yes njagala Katonda wabakkiriza nange nkeere ngambe nti omukolo ngukoze nyondaze tonaze mikwano gyange weegiri akitegeera omukolo gubeere successful era tubeere omwami n'omukyala abali mu bufumbo obutukuvu nange ekyo nalisabye Katonda akikkirize akinsobozese akitegeera naye ate temunkaka kukola kye mwagala kukola kuba naye mbabuliddeko akatono ku kye naliyagadde akitegeera kakati mbuuza kumwe mwenna abaagala ennyo okulaba nga nange nnyinako gwe ntimba bameka abatuukiriza nze kyensaba okufuna kyensaba Katonda ambulesinge nakyo bameka amannya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okiralinga face yo oyina ate mbalabe oyina black spots oba binnamakula kikuyamba kati okubanga okiryalinga skin yo nebeera ng'erabika bulungi nnyo tekyeruusa wabula kikuleka kunomo skin yo
nobera ate olabika bulungi nnyo. Gwe na yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneno mu UAE. Ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama. Osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811. Era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, ewamu ne TikTok, Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glam. Tumanyiza mu International Conference ku Healthcare and Social Work egenda okubeera mu June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. Ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera international delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate local delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola. Tujja kwaniriza bamaama, bataata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artists, buli muntu akola mu bantu, betuyise ba social workers, gamu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus 647-702-2922 oba plus 1-377-288-9862. Eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health. Omukutu ogwa Nyondo Media kwensinzira ate nembeera nga ngutuusaako programu yaffe yoga bunaku olw'omukaaga ssaawa 3 ez'akawungeezi. Eno wano mwana wattu nga nkuleetera abantu ab'enjawulo. Ayinza okubeera omwami, ayinza okubeera omukyala. Naye ng'abantu bano eno balina kye bakozeewo oba nga balina kye balagawo n'ogamba nti mwana wattu yoga. Ng'onaku olwaliro mu studio zaffe eza Nyondo Media tulese omukulu mwana mulenzi Lujja abasango manyinga Capiton agenda okuba nga atuyanjulirako atubuuzeeko tutandikire ddala awo nga tubeesingira ku kigambo yoga. Yoga kiba ki? Yoga kiva ku ki? Yoga kiringa omuntu w'onaakulisa omuntu ekintu kyabeera kiviize oba ebintu gamba kongs, like kongs, congratulating someone. Yes. Okay, kati awo nkutegedde mu Luganda yoga. Kati onkulisa ki mukwano? Munange n'obulamu nsobola okukulisa mukwano. Bameka abafudde banji yoga ng'okyali mulamu banji teri yoga nga mufu. Alhamdulillah. Omusiraamu wagamba ogamba otya Nyondo? Munange sikamba obulamu bulungi haba bakasimayira ake ekizigo kikola nkalaba kasikini keeko era ndowooza maaso awo nja kukinoonya ntwalireko tubbi wange ntwalireko mikwano gyange emiwala e Kampala mpeeko ttono oyo kiri Uganda nayo inayo branch watu wemenya kujja no mu UAE kifuna ddala ewa Uganda kintu ng'okyamusizza Dubai, Sharjah, mwina wao Abu Dhabi, Amri Queen. Bagamba ki? Balungi. Muri bulungi ebyaddala. Alhamdulillah. Amina. Kati ongava ki Nyondo? Tubuzeeko. Musibye mutya, mwasuze mutya, bigenze bitya, embuza kyawenda leriko kuba abantu batulaba okwetolensiona mugyebaleko yonna gye mutuusizaako engalo wonna wosinzira okubanga olaba Nyondo Media ze Lujja Carvton Music ndi wano Sharjah kati yes so nakyaddeko Dubai wano era nga Nyondo kyali wange nnyo nga okufuna emikwano naye at least wenkufuna oba kyali wange ebyaddala nno okitegeera so Nyondo ono omukwano gwange mwagala nnyo era kyovulaba nti mukubeerawo kwange wano e Dubai nsobodde okuba nga mulabako ate nemba musanyufu okumulabako. Amina. Lujja yes olyomu kuba YouTubers e Uganda
benali neegomba nga nakati nkyabeegomba oba bendabidde kuba inspiringa oli omu ku bo engeri gy'okwatamu ebintu byo eri professional nnyo. Wooti osiimye? Nsiimire ddala. Ndi professional? Nnyo nga bw'okiwulira. Amiina. Era nga engeri gy'okolamu ebintu byo nga ggwe. Weba nti nyina kaposti ke nakoze ku Nyondo Media. Abantu tuyisizaamu awo eggaali ne bagamba nti oli haddeyo ka message wabadde liri pazi yasoose okuwandiika nagamba the only respected Ugandan atayogera byanjwanjwa respected YouTuber in Uganda atayogera byanjwanjwa ali polite atakola ntalo mwine ngambo omuntu ngamba tusabudde liri pazi respect kyakabinyo muganda wange si yeka nensangayo ne gundi endale comments endala nga zoogera ekintu kyekitya nga kifaanagana kyekimu exactly nga kiringa nti baali bakopooli nga balinga abakopi naye ng'ate buli mwana jakikoze eki yakireese mu kwongera okukikakasa awo ne nkubuuza okikola otya okubeera nti comment nfuna efaanagana sijja kugamba nti nina okumanya ku comments ezo zifaanagana naye ekyo nkiza eri abo abalaba byenkola okubeera nti balina okumanya kwekumu onfuna bulungi nti nga naye wookeera nange wenkeera ffenna ne tuweereza eggwanga kale ate bwe tumala okuweereza tukirekerawo be tuweereza bo okutubuulira oba okuditamininga nti Lujja akoze atya Nyondo akoze atya so kati bwe baba nga bonna basobola okuyimirira mu ddoboozi eryawamu ne bagamba nti Lujja oli professional oba ne bagamba nti Lujja oli humble oba ne bagamba nti Lujja takola ntalo oba ne bagamba nti Lujja respecting abantu to me nkyebaliza Katonda era ne nebaza n'abo abanzikiririzaamu kubanga Nyondo Justino nze from day one mbagambye ekintu kimu sikolera abantu bonna naye ne mba nkolera omuntu omu oba babiri nga bategeera kyenkola baba bamala bumazi kyenkola si kikaka muntu yenna ofuna bulungi ku location omanyi oyinawo emundu emmenye sajja sajja kambwe okay kale so wemba nkola nga wenkutegeezezza njagala Nyondo omanye kyenkola nga nkuwadde ekyo kyenkola saagala kusibako kyenkola tola kukinsibako nze nyina ogwange gwa kukola gwe Nyondo oyawule ogambe nti Lujja kyanguza mpitawo oba siitawo wotayitawo si musango era siinawe lwaki nkunenya okitegeera ekintu ekyo naye ate woomanya kyenkola it is okay kati gwe ntegedde omu oba babiri onfuna bulungi so nze wenti wendi kyova olaba nza njagala nza nfolowinga seetaaga mukaka kunfolowinga instead nza nfolowinga asitaabeera nga gyali ng'amanyi kyenkola Justino abeerawo ng'asobola omu identifyinga nti ono faani wange wa ddala onfuna bulungi leero nkyaddeko wano mu Dubai sikaka mbeera nti nkyaddeko wano ku ofiisi za Nyondo njagala ndage presence nti buli omu amanye nti Lujja ali wano obulamu bwange bugenda kusigala nga bwebumu ntambule nga I don't care anyone ne gwe mpisiŋŋanya naye nga simufuddeeko kati kiri eri oyo gwe mpisiŋŋanya naye okugamba nti Lujja kyakola nkyagala oba onfuna so kati awo ffe we tuli then nammwe awo we muli eri bye tukola tweyanzege ebiseera ebisinga sitanye okwagala kugenda mu bulamu bwa muntu umubuuze ono mukyala wava wabiki abantu bakuwa ebintu bifananako bwe bityo so twagala kubanga ojja okutunuza obulamu bwe
oluusi yes abamu babikoowa nti that is omusanga yali akozeeko ku interview efaanana bwetyo but wosanga oli nga tagikolanga kate si kibi kuba waliyo abantu abeera beetaaga omumanya ebimukwatako yes kati nze just it is about feelings naye sisuubira nti essaawa eno I'm in position naye nga I would love omuntu nga gwe okunkolako interview efaanana bwetyo ku lunaku olumu olutali lwaleero naali yagadde omuntu waliwo emboozi enyuma ng'omuntu akubuuza omufiiringa kitegeeza ogenda kuwaayo 80% 90% kwebyo byabayagala okumanya n'abo abakola bye baagala okumanya okitegeera so sinakolako interview esobola kujjayo kifaananyi kituufu ku nze naye nsaba inshallah katonda anabakkiriza lwaki tunafuna muntu gwofiiringa ndigikola tunafuna muntu gwofiiringa kati olwaliro gwe nkufiiringa naye kati budde bwe butukutte si nti butukutte as such naye ng'ogyewulira okugiyingiramu ogyewulira tugikube muwulire okay olala nga bw'ogambye naye nga abagoberezi baffe aba Nyondo Media njagala mbajjukize nti ate puroguramu eteekebwamu ensimbi aba Nyondo Glim bano bakola ekizigo ekiyoyota olususu naye ng'abantu bano tebeerusa wabula bakola ekizigo ekyannakyo okuleka n'oyagala okulaitiningamuuko toba na bunaku nga bwondaba oba olabika bulungi nnyo toba na skin rashes toba na kintu kyonna skin ebeera ng'eri clear so togenda kusooka genda kwekolako ka makeup ng'obadde ofunye omugenyi nga bw'oli bw'obeera n'olw'ensonga eyo enamba kweze ku screen banoonyeeko ate obeere ng'ojjanjaba Nyondo Glim. Nyondo Glim. Okay. Glim kibeera ki? Glim, it is something like shining. Yes. Kiva mu glitter. Glitter. Yeah. Oh. Exactly. Ekimasamasa ekinyirira. Kyakayaka. Yeah, exactly. Gamba okiriranya zaabu. Ontegedde. Glim. Okay. Lujja ntera okulaba ba YouTubers e Uganda. Yes. Batanya okuŋŋaana besigenda kumenya. Ne bakuŋŋaana ne bakola issues boogerako ne bakuŋŋaana naye sikulabangako na YouTuber nga mukuŋŋaanye. Oba bate okuŋŋaana sitya kulaba mu mbo. Lwaki? Omanyi Kampala awo makyaziwa ne wama obudde bugenda nnyo naye ne Kampala awo obudde buzibuzibu ate nze naawe ffenna tukimanyi ekintu ky'okuŋŋaanya abantu si kyangu oluusi oyinza n'okuŋŋaanya abantu ku mukologo n'ab'omu njuyo oba ab'oluganda lwaba bali close ne wabayo amiisinga ku lw'ensonga ezitali zimu oba endala okitegeera so bw'oba tonnandaba manyi ojja kundaba one time that is nga byonna byonna ebitwetoolodde bitufevalinga okuba nga nfeaturinga kuweza enkuŋŋaana ezimu z'oyogerako naye ng'ate era wakati mu mbeera enkuŋŋaana teziba mbi. Yes. Bwe ntunuulira content ali ku Caviton Music actually nga sinabatuuka waawo Caviton nina gundi zindaba companies ez'enjawulo teba Caviton Music. No. Is it Caviton Caviton YouTube channel? Is it? Yeah. In the Caviton Media. Caviton Music UG. Yeah. Basically awo tuli. Nga yuzaamu. Bibuzaabuza ate bitya? Caviton Music UG, Caviton Media. So zanjawulo. Zezimu. Ziweleza ebintu byebimu at the same time. Content yakyukamu. As per now. Naye ngera bisigala biri ku mulamwa gwe gumu. Caviton Media eri more of current affairs. Ate era tutagetinga nnyo audience eyo oluzungu abaali yagadde okumanya ki ekitambula mu nsi yaabwe mu mawulire nga bagafuna mu version ey'oluzungu okitegeera. Then Caviton Music of course nayo yakigudde waani ya bitambula naye ng'ate yekikola mu version ya entertainment
ate ng'ekola mu lulimi Oluganda matches n'Oluzungu ku lunaku olumu oba olulala tusobola olumikisingamu. Bw'otunuulira content apostingwa ku Caviton Music actually ntera nnyo okugoberera nga bwe nakugambye nti oli omu ku aba inspiring. So nakeberanga nnyo wakayo okubira ddala emabega. Ne bwe neetegereza sisangamuuko content ono nti oba alimu okuvoola nti oba alimu okuteeka omuntu wansi nga bonakeera ku makya nti nze nenkuba story yange nti gundi yakoze kino n'okikola ki n'okirabisa. Ekintu ekyo mwatula ne mukikkiriziganyako nga mmwe oba content gwe mutayina yekusiza ku ekyo kakati oba muti abantu interview yo enyumidde era ndi mu kusabira wano wennyini nti ono agituwaako kopi naffe tupostingeko ku Kavutoni munampayo kasente. Kubanga ebyaddala wow olina ebibuuzo ebirungi ddala bye talinaako mukisa nti oba naafunayo version y'omuntu omulala asobola okubuuza ebintu nga bino naye nga kyenyinza kyokka okusaba on a serious note nti singa kisoboka at a later stage so okuteesa Tony n'omugamba kakopi osobola okukatwalako paati weeti oba osobola okakozesaako mu maaso eyo nga nze maze okukakozesa of your interest webale nnyo kakati amawulire today gagenda gakyuka era ndi omu ku abo abantu abalwawo okunenya omuntu nti takitinze profession but I can just understand nti kati ono ali driven by kino always of facts ez'enjawulo ezigeetoolodde olwaleero abantu booperatingira ku bintu bingi kati waliwo olunaku olujja okukya Nyondo agambe nti nze ngenda kati ku actinga professionally mukyagenda oku-executing olunaku olwo mu mawulire ge then wabeerewo omulala nga ye agamba nze I'm going to excite the public because nayo trend eriwo okitegeera ate nga naye tojja kumunenya bw'okisanga nze aba akitegeera okitegeera then osange ku lunaku olulala nga ate ye Lujja agamba nti nze matches omuliro yange yakuteekayo ekyo abantu kye baagala okuba nga balaba naye ate kati nze nja kusigala nga mu human nga ndi muntu oba nfuna bulungi so kati it is by choice gwe okugamba nti kati olwaleero ngenda kukola ntya kati wetudda ku kiri ekya Caviton nti lwaki tebana mawulire ga kulumba baki nti you just have to understand nature of the story n'olaba kyegattako n'olaba kyetoolako n'olaba impact yaayo mu mbeera zonna ezigyetoolodde then n'okyuzinga n'ogamba nti kangende n'eno onfuna bulungi kubanga mu mbeera emu oba endala waliyo olunaku lw'osobola okukeera n'olaba nti emboozi gwe tolina kigendererwa kirumba muntu yenna naye ate ku sayidi emu oba endala ng'ate waliyo ye alabanga gw'olumbye ng'emawulire ago nno lwakuba nti kyenja okusimbako essira ebyaddala waliyo oluusi amawulire geŋŋamba nti ago gagende gatuleke kagayite bannange bangi ne bagakola nange nenganyumirwa nga ngalabira ku sayidi zaabwe eyo endala corners endala eyo naye nga tegali ku ki ku Caviton Music okitegeera matches nsobola okwerawo nga nange ngamba numbers biki kuba tobaletinga ku numbers ng'olaba abasajja baziina abakyala abaziina biki byonna baziina n'ogamba naye okitegeera then ekyokulala waliyo ekintu kyolabira ddala mu mawulire nga matches ogenda kukikola nga ggwe nga tolinaamu interest yonna oba yakunyigiriza muntu oba ki naye nga naawe wennyini okiraba nti kigenda kuvaayo nga ggwe alina obuzibu ku muntu oyo ofuna bulungi nze nsobola okubreakinga story ne mmala okugiteekayo neetuukayo abantu ne bagitegeera ne ŋŋamba kati eno story ewerekerwa sayidi ndala ebadde mu picture
kati buli side eno endala weerwayo esobola okundirenga okuddamu okugoberera side emu Ashegera sate buli side eno gyeyongera okukoma okulwayo esobola okunforcinga okuddamu okugenda side endala kituufu onfuna bulungi so kiddayo ku kiri kye nakugambye kati gojja okuntegeera nti Lujja ebigendererwa bye si byakulumba muntu yenna yenna naye aba alina kyaggusa mu mulimu gwe onfuna bulungi nkufuna oba nkuzzemu bulungi onzizeemu bulungi exactly nti gojja kuntegeera n'omulala antegeere because mumanyi kyenkola ne kyendi kati then mweyo byenkugambira mwe muli ajja okugamba nti Lujja oyo simutegedde onfuna nsobola okukeera case in point neŋŋamba nti Ashbaga kato ngenda muwa interview n'ayogera kyayagala okwogerako but mu audience waliyo abamu abatakkiriziganya naye ne byayogedde kati oluusi omusalaba ne gudda ku Lujja ati oyo mukolere ki onfunye yes manye ekibuuzo kyo kiina we kyabadde naye byengasse byonna byonna birina ansa ku kibuuzo ekyo n'ofuna ansa emu nga ntuufu nkumenyedde ekikyo ky'osobola okukeera n'olowooza nti Lujja akikukolera nga takoze lutalo ne nkugirayo n'onaasobolokera ku makya nalowooza nti Lujja akoledde mu lutalo onfuna bulungi naye nga end result yakuddamu kiri lwaki saagala ntalo awe tuli toyanziza okizeemu bulungi Lujja buli muntu otandika ekintu ng'olina goals on expectations so saawa y'olwaleero tusobola okugamba nti yogayoga olw'ensonga nti olina numbers nyingi ezikukkiririzaamu naye okusinziira ku wakitandika wabadde okutuuka ku biruubirirwa oba ku target namba gye walowooza okutuukako oba tonnaba anyway in terms of numbers togera subscription of course tezisobola kubanga zeze zimala kuba natandika so totally satisfied no not that si satisfied wongamba nti otuse ku namba ezimala mba nkulimbye okugamba nti zezo kubanga njagala oddeyo ojjukire nti kya neetandika kuliko omuntu omu ne bafuuka abiri 1,000 okitegeera kati woyingira 20,000 kitegeeza bw'oba wali ng'olaba gimala wali ku 1,000 kuba buli omu kyasooka okubeera ekiruubirirwa kye afuna 1,000 ne watch time lwaki togamba nti wamala okuba already kati ogenda kufuna ebisookerwako okubeera monetized onfuna kati sina nyinza kugambira nti ne kwabiri gye gimala naye nja kugamba ekintu kimu nti neebaza Katonda nti awo we tuli essaawa eno onfuna bulungi kati pozi okuleka wombuuza nga kivudde ku numbers ne tudda ku mulimu gwo nga gwo generali nti wentunulamu nyina wendi of course nawe wagenda to what extent ekisookera ddala wesiteebaza mba muli az'amaanyi onfuna bulungi neebaza okuviira ddala ku Katonda ne neebaza emikwano ne neebaza abawagizi ne neebaza famire onfuna bulungi bonna ez'empagi ezikola byenkola ki byenkola support kweva akitegeera kakati munnange nze initially byenkola nabikolanga buweereza bwolaba bani abakyakola obuweereza babeera bafaatha abasumba wekikyali bukyali buweereza anyway abasumba bafaatha
nga olaba kale n'abasomesa abamu naddala bali mu government schools kuba ku misala gye bafuna n'embya gye bakoleramu abamu wabanga akyasobola okusigala nga akeera omuwa credit okitegeera aba yasalawo okukola buki buweereza onfuna bulungi so natandikira mu kifaananyi weekityo kya buweereza era njagala okubuulira kino tinze mu buweereza Katonda andaze ku byamagero anti omuweereza otuuka nga tokyayina biruubirirwa bikola bintu nti njagala kuba biliyoniya oba kikola sense ku example z'abantu benkuwadde nti omusomesa yasobola okugumira mu government school etamuwa musaala gumala naye n'agamba nti kansigale nga nsomesa buli lunaku ng'akeera kitegeeza ye aba kati yeewaddeyo okukola kuwa service nga olaba abasirikale majazi balina bwe bafunira abamu naye bonna bali mu service okitegeera so nange natandikira mu kifaananyi kya buweereza mu buweereza nga sijja kufaayo omusaala gwenfuna gwa ssente mmeka kyenfuna kyenkana ki mu wonna sources zali badde ziyingiza nga wonna sijja kutunulawo okitegeera naye nga kyenja okutunuulira kwe kulaba nti service gye neeyamu okuwaayo ngiwaddeyo okitegedde bulungi kyenkugamba so kati noyereeyo embeera nembanga mu buweereza bwange ku myaka gye naakamala ku media nze neebaza bwebaza Katonda nti mu buweereza bwange obutali mu kutunuulira ssente na misaala na biki byonna binneetoolodde kufuuka biliyoniya Katonda asobola okusembereza omuntu n'akuwa ekirabo ekinene mu buweereza onfuna bulungi asobola okukusembeza mu buweereza bwo n'akuliraanya abantu abanene mu ggwanga lino onfuna bulungi mu buweereza bwo n'akuwa emikwano okitegedde mu buweereza bwo n'akuwa faano yakutegeera kubanga omuweereza wa saaviisi taliimu na kubeerawo mbu akolerera bamumanye nze si mu buweereza bwange mpozi mu feezi we tugenda nga bwe ngenda otandika okitunulamu kati okukolerera okummanya nze ndi muweereza era yali andabyeko e Kampala oba wano e Dubai wendi wompisa mu daily I don't mind anyone I mind that one azze nangamba Lujja I be me kwanze buli buweereza gwe siina kirala kyembimanyiiko kisukka nze kuweereza ate mmanyi service eyo gye nnyina okukuwa we nnyina ogikuweera Nyondo ndi musiraamu nze Sulaiman Lujja Kavuton kiki lwaki otuuse ku ntwala eyo ate lwaki ontutte okukkiriza kono bada nyina gye nkutwalidde otambuddeko nange wano onfuna nkugambye nze olw'okumanya nti ndi ku buweereza abandabye e Kampala abandabye e Dubai bwontwala nti ontutte ku street ene wabeera Abannayuganda bagiyita ani Deira we bani Banias anyway mukitegedde nze bwontwalawo nja kubeerawo nange ndobe ngabe ekitiwe kibeera nkubuuze bye nnyina okubuuzaawo ebikwatawo byonna naye nga I don't mind anyone seated there obimanyi byenjogerako nze mu buweereza temuliimu ekyo kyova olaba nti ojja kumpalula oŋŋambe nti va kweno street ojje kweno nga ntambula nkusangewo onfuna bulungi onfuna bulungi y'omuweereza onfuna so munange nze mu buweereza bwange mubaddemu surprises nnyingi kati simanya ate bwe naatuuka
nga mpanise ekikomo kyeyo mbuweereza kati ng'ate nzize wano mu kunoonya ssente kunoonya osobola okujjawo osobola okujjawo ebintu bya mitendera mu biseera ki abantu tukula ne tukyuka omuntu osookera ku makya n'ogamba owaayi kyempeerezaako kimala kati nange kanzireko wano kaneyambule amajolobejo ngateeke waliwo eri bakama bange kati nyingire field either kunoonya ssente either kunoonya linnya either kunoonya kiki bintu bya mitendera kati ogwo nagwo egulituuka saba Allah nagwo agunnyanguyize nkutegedde bulungi nnyo manyi naabo abantu abatutegedde bulungi zokubuuza ekibuuzo kino naye kubanga bw'oba okitunuddemuuko tobaako kyogana kubuuza kubanga kulinamu eddembe nakigambye ku kyonnyonnyodde oba nga nkikubuuzizza neera kankyogereko kubanga njagala kubuuza oba njagala kubuuza nti jjukira nti tugenda kankyogere jjukira nti tugenda tugula ebintu gineeno kati gwega bwogambye Lujja kugamba okikola nga buweereza buli muntu nze sawa eno ndi kubuweereza ebyaddala buli muntu wako nekyatagetinga oba nekyalowooza era nga bwogambye olaza okuba nga tunulidde ssente oli nga tunulidde linnya oli nga tunulidde ki kitegeera kakati bwetukeera kati gwena wasanduka nti buno buweereza naye mukuba nti obuweereza oyagala services zo zituuka abantu abaki abangi si bwekiri ekyo kati nze anoonya essente gw'onoonya ki gw'oli mukuweereza nze ndi mukuwa service kati owa service kati oyagala nga nange bwenjagala nti njagala ssente geza njagala ssente kati ate atayagala ssente personally njagala nnyo ssente I want money naye nange okino size nkulembeza mu kino size nkulembeza so kati kangeze kikaliza njagala ssente nange mba tagetinga abantu bati jenkoma okufuna abantu abangi je kukomokola ki okufuna ssente akaseera katuuka kondi kino neyesibamuuko n'abeera ng'entambula ye ntono nnyo nga ntono ddala nga tebitambula yes kati bw'okulako ewa Cavuton toteekawo eri I Cavuton kati bwe mbikulako nensikana ng'ate okola ki namba nga ziri waggulu naye nga nze eri oganda olukumisi lukola ki kati bw'obeera gwe ng'oli mu kyeyo ekyo ng'ate bonna abakikuba pressure ogihandolinga otya ekyo kyangu nnyo just understanding a business gy'olimu period kubanga tebakulimba olwaliro tofuna 1,000 viewers naye wafunako 5 egyaba viewers nga Cavuton tabayina mukye mwerabira just understand the business omanye nti leero byenteekayo tebiri close ku kiri kyenjagala kikuwe n'obudde okulowooza nti kati banaalaba ki kubanga ebyaddala bonna aba kye baagala okulaba bagenda kubiraba kiba ku content kibeera ku bintu bingi olusinga page yo tebadde active nekkakkana mu internet eno gye tudiringa nayo mu bimanyi oba TikTok oba YouTube oba Facebook gojja okigenderere buli woobeera nga olina traffic nga byokola byonna biri waggulu bitambula my friend chances ez'okuba nti buli wakawuta kusala nnyingi okuba nti yenna bagenda kumulaba naye buli woobeera nga tolina traffic ofuna obuzibu bw'amaanyi okusindikawaako oyo okuba nga atuuka ku bantu naye kati kiri eri oyo amanyi business n'agamba nti kale kino kyeya kyendimu nga w'olinda moment eyo kati ate munanga atamanyi business w'osanga ebyo byokwonoona oli nayonoona because of pressure Cavuton lwaki namba ze ziri waggulu ezange ziri wansi n'ayonoona ate sikanyonoone alala kolera ku Cavuton ne my friend Cavuton talikolera ku muntu yenna terikukolera ku muntu yenna buli omu agobe gugwe kuba nkugambye ebigendererwa byange goba ongobe gwange okitegeera I understand tulina abakwano baffe bangi betusoose mu bino byetukola naffe tulina abatusookawo abatusupportinga so wano wennyini we tuli
ndi mumativu nti tulina betuyambyeko naffe makyati naffe tulina abatuyambako tulina betuyambyeko kiva kuki twamanya bizinensi nti kana akatale kaliko ebyobusuubuzi bingi buli omu yamanyi waafunira gwera obadde okimanyi nti waliwo abantu nga tebakyalya ku AdSense kyoba omanya nti ffe tulina abantu abatuyambyeko ate naffe tuli ready okuyambako abantu ab'enjawulo kyova olaba nti nze tekina kye kintu walako okugamba nti Nyondo Media kaŋŋende mu mbeera y'okugamba nti ndi ku platform ye alina kyayagala okumanya ku kimusoomooza ng'omuntu n'enkubuulira nti kikolewo oti okitegeera so nze tekina kye kitutwalako nga Captain Music okitegeera so basically kyekyo kumanya bizinensi abantu baganya otegeera bizinensi eno Lujja views wezigaana teri baddogo nti waliwo akuyodde ebigere ne nawulirako nti mumanyi okukwatamu nezambuka neno byatuukayo mukwatamu nezambuka era nyina we yangana nga yabazete yagala views ekwambuka nti genda tukwatemu bambi sole temukwatamu teri akwatamu naawe ngaakwatamu kuki ngaakwatamu kuki ngera we yakwatamu ng'atandika ngera we yakwatamu muleme kulimba mitwe gyammwe naawe Lujja oli wagamba nti waliwo yagamba nti nyina akati ng'otambula nako tikekaleeta views kati bagundi akati lwemba sikoze bulungi nange kaba kalazeebwa kuba kaba kalina kukuba sawa bina wobeera n'ekyokulwanisa kyo yebeera emmundu emmenye ebeera zeewa kati munaye abantu tebababuzaabuza abantu tebabafuula abawumba tuutu okitegeera ekintu kyogamba actually manager Tone yali ate emabega wa camera nenga ate support je nkugambye from Captain Music naye alaga nti naye mboze mnyumidde nnyo anatera okudda maaso gaayo kubanga ye ataginyudde n'okusinga gwakoze yakati eyo girabe eyo batera kugikasukaawo ne bagikasuka n'agirisiivinga ati n'agiwoza ye wamala okugiwoza ng'agirinnyako okitegeera kati nze ngenda okujja ate nsanga biyise so yalwanagana nayo manager Tone nga bakasukira paasi yagenda okutuuka gy'oli nga yawoze nga yemaze okumubabula naye ate bakutuukira ku nze tomanya oluusi eyinza okubabulababula awo n'enkyamusa naye byebyo kitegeeza awo mba nkuwadde ekifaananyi ky'omuntu kituufu Tone gobadde obuusa wente wembigamba naye oli mugezigezi si kyakuba nti ndi mugezi but kyentegeeza nti Tony ye muntu asobola okwandolinga ensonga mu mbeera enzikakkamu ekitali kya buli omu kyembadde ntegeeza mu ekyo oyambadde nkutegedde taswa engambye oli mugezigezi naye oluusi tomanya nze bwe kiba kijjidde gye ndi kiyinza kuba kitya jukira tuli bantu Captain ebintu bingi bisobola okwogerako olunaku ne lukya ne buziba olw'obuvune bwakadde kankomekereze n'ekintu kino kyo nga tekigenze mu gundi kyeba twogerako ennyo Captain ndi mukyala mufumbo naye oli muvubuka mulungi olabika bulungi amiina ngezeemu wamma n'okugejja ogeze namu bangamba nfunye ettama ofunye ettama manyi si mbubi ogezeemu ne bafaani bakiŋŋamba mikwano gyange gikiŋŋamba kituufu naye eri agayitayita mu nkuubo mbu kiki oli mukyala agayitayita mu no just nkyogeddeko bwe ngamba nti olabika bulungi olinza ogamba nti yegumye musajja waaba era bagenda kutandikako Nyondo amazima googerwako naye kibuzi kyange okiva we wano oba okwewunya kwange lwaki toli mufumbo oba
lwaki tulaga ku girlfriend ate tulabako tugamba mbuna akolaki kubaga olaba abalala tulaba abantu baabwe nogate gundi kyalawo gundi oli girlfriend naye gwe kubanga olimu embeera ekibeera nowe kyemmanyi kiri kimu nkola bulungi sisitimu yange ekola bulungi omusayi gutambula ekyo kyekisooka okitegeera ekyokubiri omu lwaki ababuzaabuza nti bonna balaga abantu baabwe ng'oyo omu gw'olaba oyo kale ababiri boolaba kyogamba tuli babiri fekka tuli bataano fekka abasajja abakola byenkola tuli babiri oba tuli bataano bonna omanya abantu baabwe no it is by choice tebakulimba it is by choice amwe bagamba munda bagira mu kutu baba bali ku damage olulu wama my damage beera kakkanira wooli yes and by the way kankubuleko kino ekintu nti newe ba damage ye damage otegeeza ki munange si kigambo kyange si kigambo kyange nange mpya chulo inagamba ati damage teka microphone bakuwulire ekigambo kino si kigambo kyange nange mpya kiwulire inaga ati oli munange nti aina damage ndoza maybe omukyala atuukiridde nange simanyi kuba naffe sifa bakoze ki abatuukiridde buli muntu alina kyayagala ate mu bulamu olwananga nnyo obutatambulira ku interests z'abantu zaani ezizo tokkirizanga mbeera yansi kuvuga zaani gwe okugifuga okitegedde tobeeranga ku pressure ey'ekintu kyonna kyonna ekitannajja mu kifaananyi ku byoliko konyenye nga kedo kaba kuyite eyadiba kaba kuyite buli kika kyalinnya lyonna gwe azirongazi ng'omanyi nti kyoliko kyekituufu please sigala muleeniyo otherwise wane Dubai wana abaana bavuga emmotoka speed bajja kutomera e Kampala ku express bakutomedde okitegeera yes njagala Katonda wabakkiriza nange nkeere ngambe nti omukolo ngukoze nyondaze tonaze mikwano gyange weegiri okitegeera omukolo gubeere successful era tubeere omwami n'omukyala abali mu bufumbo obutukuvu nange ekyo nalisabye Katonda akikkirize akinsobozese okitegeera naye ate temunkaka kukola kye mwagala kukola kuba naye mbabuliddeko akatono ku kye nali yagadde okitegeera kakati mbuuza kummwe mwenna abaagala ennyo okulaba nga nange nnyinako gwe ntimba bameka abatuukiriza nze kyensaba okufuna kyensaba Katonda ambulesinge nakyo bameka okitegeera naye nga bwe tuli ne state of we were welcome you are welcome so bwotyo wetambudde olunaku olwaleero olwa obufunda bwa kadde nga bwe bagambye katukome awo naye oba oli awo nate era omukolo nga Nyondo Media ali Kampala ago batuusaako live and direct naye nga for now I'm on search for a beautiful lady yagala mukyala nga muwanvu lwaki byo tokyogera tugeze mu kunoonya nga tumaliriza Lujja anoonya era gy'oli eyo wuliriza nnyo obanga bino byayogera obirina ojjako owangulidde omusajja mukyala omuwanvu nga mutono nga nsobola okukusitula nga nsobola okusitula wensi oba ne bakola ki omutono gwe nsobola okusitula nga oli light skin ng'oli muwanvu nga oli mukkiriza that is mu ddiini y'Obusiraamu
osobola okwagala omukyala nga akola kyokola kyenkola kitya nga mawulire bw'abanga omutima gwe gusiimye no problem osangayo gwe tujja n'okufuna omukisa mutulabeko ashe manyi ebintu by'okwagala gwa mutima tebakulimba bino ebisinga tulina kukoma kungulu kulondawo biki bye twaliyagadde ng'abantu era bye byenkugambye bye naliyagadde ng'omuntu byebyo ebisoboka naye tebakulimba nti ensonga z'omutima nsobola okuzitegeerera essaawa eno ati nsobola okwagala omusirikale nsobola okwagala munnamawanga yenna azilonga azo omutima gukoze eki gukkiriza ne gugamba nti yoono onfuna bulungi naye nga inshallah tujja kutuukawo Katonda ajja kukkiriza buli kimu kibeere inshallah atakumira mpeera naye nga wosiibula njagala okwebaza sembezo omuzirala okwebaza njagala okwebaza okusookera ddala okuba omukyalo omukozi. I've heard your story watandika watandikanga ggwe ku byonna bye wali okola mu Dubai wonna we wali oli byonna nsobodde okuba nga nfuna ka information ka Nyondo we yatandikira nfuna bulungi so oli kifaananyi kirungi eri abawala ab'emyaka gyo nti kisoboka oba oli waka oba oli ku kyeyo osobola okubaako kyotandikawo n'okola nfuna bulungi olwaliro wenzijja wano nendaba ng'olina kamera nenzijja wano nendaba ng'olina ettaala lino ng'olina amataala ag'enjawulo ng'osobola okukola seeti yowooti n'oteekawo entebe n'oteekawo logozo kino kyonna kiraga passion mu kyokola onfuna bulungi so genda mu maaso sigala n'okwagala okwo ogenda kufuna ebinene mu kino kyokola tebayakumalamu amaanyi nga bye bataaga kumala mu luli ng'otandika wali wekka ng'otandika naye kijja kuba kya nnaku nnyo okuba nti ate mu dda wano we tuli wojja okukkiriza omuntu omulala okukutegeerera si kibi okwebuuza naye sigala nga ggwe bwongo obuli emabega wa kino kye watandika tewamala kuneebuuzaako okugamba nti weetaaga seeti weeti anfuna bulungi tewamala kwebuuza ku muntu yenna nti sente ze wagulamu kamera wali osobola zigulamu akaviiri ak'ebbeeyi n'engoye ez'akabi bawala banno bakulabe nti gwaliko onfuna bulungi naye byonna wasobola okuba nga obikola ki ng'obikola so yongera kukola kontenti omukutu we guyimiriramuko si y'enkomerero nga bwe wali nga teguliiwo kitwale nti kati otandise bupya ddamu osindike waaka manya akatibako sindika abantu bagenda kubeera nga tebakola ki bakugoberera kanteeke n'eddoboozi ku kizigo kyo kino ekya Nyondo Glim 100% pure nakyo tekyerusa kikola kitya kinyiriza lususu Nyondo Glim kye kizigo kiri ku market kyosobola okuba nga ate onoonya Nyondo Media simanye namba z'essimu zikola otya okuba nga bakufuna kweziri ku screen nobeera nga ate omunoonyaako n'akuwa ekizigo ekigenda okukuma olususu nga lulungi personally ngenda kutwalako ntwalireko ne batubbi bange yes in fact nga wensaba okukola omukolo gw'embaga oba obufumbo obutukuvu saba Allah nsobozese beere nga abakyala bange bano oba basatu nga nsobola bonna babeezaawo yampa obusobozi obutuuka ku eri eddaala mbe n'abakazi bana oba basatu inshallah kuma takuumira mpeera amannya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kino ekya Nyondo Glim ekizigo kino kikuyambako okuba nga ate okiralinga face yo oyina ate embalabe oyina black spots oba binnamakula kikuyambako ate okuba nga okiralinga skin yo nebeera nga erabika bulungi nnyo tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo nobeera nga ate olabika bulungi nnyo gwe wena yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneeno mu UAE ate gwe ali e Uganda tulina branch eri Nyanama osobola okuyita ku namba y'essimu 077515
0811. Era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, ewamu ne TikTok, Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glam.